Ragadi ngonyumye nnyate. Alesiga mwanda by'eggulu. Soko babuuzeeko. Abatulaba bimusanyufu okubeera wano olwaleero wonna. Uganda yonna ekulaba. Ensi yonna, si Uganda yonna. Ensi yonna ekulaba. Muli ku mikutu ensi yonna endaba. Muli kutubona? Bakubonako. Aha. Ragadi eno tuliwa. Kiruhura. Tuli Kiruhura. Yes, Mr. Nejo. Bangamba oyongere ku ddoboozi bakuwulire bulungi. Ngenda ojagende situka mpolampola. Omulabi wa chano zino zonna kumukutu kwasinzidde okukulaba ayagala kumanya lwaki mu bantu bonna nga gwomu ku bayimbi ab'amaanyi mu ggwanga mu kifo ky'okuwagira enkyukakyuka ate osazeewo okuyimbira Museveni asigale mu buyinza. Nze nno kye namanyi era kye nategeera nze enkyukakyuka yange eri mu mutima gwange na mutwe gwange. Badde mpagira NRM okuva NRM yajja mu buyinza. Era sikyukakyukangako ng'abantu abalina enkyukakyuka nga bonna bayimba ku stage buli omu yali ayimba oluyimba oluvuma gavumenti ate kati akolera gavumenti. Leka naawe omanyika after and before banoonyerezeeko but tekiri ku kirowoozo kya nkyukakyuka kiri ku kirowoozo ky'okuba n'amazima. Amazima mu mutwe gwo. Amazima obeera n'amazima gakuwa emirembe zamazima gampa emirembe. Ekitegeeza abantu abamu betulaba eno nabo bali mu nkyukakyuka baaliko eri ne bakyuka ne badde eno. Gwe kinoonyereze nze njogedde kisooka ekisemayo kikyo. Buli omu kiringa ng'omuntu walokoka ate okuba n'eddiini mwe yava okulokoka. Tobona twaliwo abalokola abasiraamu, abalokola abakatoliki, abalokola abaprotestant n'aba Seventh Day. Lwaki Ragadi agamba nti yajja ku kya gavumenti eno ejja yagiwagira? Gwe lwaki tokyusekyuse biki ebikukipingidde mu NRM? Nina kintu kimu kye nayiga. You strive to get where you are. Nze saasabiriza ssente oba tebampasaako okufuna ssente zenina. Nakeera kutoba. Ati bwe nkeera okutoba ne ntandika okitegeera nti omuntu wagamba genda okola ojja kufuna. Abantu bonna boolaba abasinza okubeera successful balina story gye banyumya emabega. Osobola okuddamu n'onyumya story ya Ragadi emabega nti Ragadi yava ku kyeyebulaaya amaze okusoma aze Ragadi abaddeko radio DJ, Ragadi abaddeko MC, Ragadi abaddeko club DJ. Ebintu byonna bikoledde mu system eno gye nzize ndaba nga ndaba nti abantu bonna badde successful balina kye bakola okutuuka we bali. Tolina byolaba nti bino byandikyuseemu ne tufuna ku mukulembeze omulala gwe nga Ragadi. Maakyaziggwe obadde otobye nobeera successful nobeera wooli nera waliwo byogamba nti at least bino byandikyuse tufuna at least omukulembeze omulala nga Bobi Wine. Sagala tukwogera n'amanya gaabo. Nze njogedde si gwagambye. Njagala ogambe bwoti. Buli omu alina bw'alaba, buli omu alina gy'alabira omwezi n'enjuba n'omusana. Gwobadde okimanyi nti mu Amerika kati budde bwa kiro ng'ate Uganda misana naye nga tulowooza ku deeti emu. Lubeera olunaku lwe lumu naye ng'ate abalala balaba kiro ate abalala balaba misana. Kati buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu, nze nina engeri gye ndabamu ebintu. Obiraba otya? Mbiraba bwe nti kuba akafaananyi Uganda eno gye yava ne gy'eri. Abantu abasinga bagyogerako Uganda atalowooza myaka 6 asobola okwogera by'ayagala okwogera. Uganda yavaawa? Uganda yensi gye nali mmanyiiko eyabeera nga tewali pulezidenti yamalako myaka 5. Teri pulezidenti yasukka myaka ejaddiringana. Waliwo ne pulezidenti yafugako ennaku 2. Kati waliwo ate olutalo olwa 1985 njagala bagamba abantu boogere bye bamanyi, njagala kwogera bye mmanyi. Tito Okello Lutwa bwe yawamba gavumenti n'alayira n'okulayira wayitawo wiiki emu ne bakola peace talks 1986 gavumenti n'egwa. Bakola peace yalayira? Yalayira ku parliament. Ye pulezidenti yekagwe nalaba yali tamanyi kwogera na linnya lye nandiwandiika. Nga linnya alina mu kapapula wano atambula. Abamugamba bugambi now you say like this. Naye yafuukako president wa Uganda. Yatukwatamuko. Yafuukako president wa Uganda. Nenjagala gamba Binaisa bamuwa just Woodley. Sawa. Ssaabasajja Muteesa owokubiri bw'abeera president ku independence ng'ewedde engeri gye yagendamu byali bya tribe byali byaki
but now bwe tusobola okubeera emyaka ne giyitawo nga tewali bikyusekyuse nga ekibulamu kyekola. Mwenna bannamawulire bali wano olwaleero waliwo ekintu kye mutayogerako mwenna ate nga tukulina ate mukiraba okuva muvudde e Kampala mwavudde mu binnya by'e Busega ne mutuuka ku roundabout bwe mwavudde ku roundabout okutuuka gye twavugenda eisingiro ku boda oluguudo luli flat lujja mu Kampala kati problem eriwa wajja ku luguudo luno olujja Kiruhura flag out nasize foto gye nakoze so nali sikirabangako omuntu naava foto n'asalamu busazi najja n'atuuka e Kiruhura mu budde obadde ovuga kikubo kyattaka okuba bbanya wali kolansi okuba wonna kolansi ettaka lisanze wano wetujjidde okuyimbira ku ssu okyamidde okuva ku main okujjaidde wewali ettaka twogere amazima kati wetuvaawo abantu boogera politics tuleke kwogera politics wa central tuleke kwogera politics wa Kampala nowoku TikTok twogere amazima buli omu njagala bw'abaddayo ne kamera ye ripoti nga bulikodinzi kkubo tulage ba president abeesimbyewo bamubalabako kikyotegeeza ku makubo tulikodinga eki bwemma muddange mokaza muzifuluma wano ng'ova ekiruhura bagala twogere bwogezi ogende ng'olikodinga ku kkubo abeesimbyewo tulaba abeesimbyewo ebipande kyokka abeesimbyewo ebipande kyokka kyoba okola okulaba ebipande ebyo kimanye nti waliwo population gyogamba nti okuviira ddala bwe twagende Kanungu ekisoro baletwogera amazima oyagala okuwangula gavumenti yonna Uganda ena okumanya eno tebabamanyi nze simanyi bulungi naye nze kale bwemba nga mbadde nvudde eyo mu nsi endala nezija neŋŋamba nti ani yeesimbyewo n'otuukira Kisoro olaba kipande kya muntu Museveni olaba kati nze njagala kwogera mazima amanye amazima gakaawa bwe tuba nga twagala ffenna tuwangule kale tujje tutuke abantu twogere nabo kakati bw'oba ovudde Kisoro n'ogenda e Rubanda n'ogenda Ntungamu n'oyingira Lukunjiri n'oyingira Isingiro oba ebipande bino babikuulayo bukuuzi sinnakitegeera nange kati oba baganda obiteekayo then waliwo ekintu ekirala kyenneewuunya bulaba abantu banaatambula mu musana guno ne bajja okulaba omuntu amala 2 hours 3 hours nga tannalabika ate ne batavaawo ate tebabasasula tunalaba bali batambulira ku sayidi eri baba bukulinga bangi kati kyeŋŋamba nti let us take a credit where it due ale tuleme kubeera nga buli omu awagire kyayagala okuwagira then bwe tukimala tukidefendinge nga tugamba kyempagira kkiriza nkiwagire kyewagira kkiriza nkiwagire buli onoogamba nti gwe tewagire kino oba okoze ensobi buli lwenkugaana okuwagira gwe kyowagira nga sikuwadde ensonga lwaki ontwadde mu mbeera enzibu mukulu tuli ku interview tajja kukiddira kati otegedde kyeŋŋamba nti it is very good njagala kwebaza gavumenti ya Uganda olwaleero yaleeta democracy freedom of speech buli omu asobola okwogera waliwo asobola n'okunvuma kati ku live ddembe lya gavumenti eno oba batabulamu akakiiko k'amaanyi nnyo nti abantu balina eddembe nti asobola n'okujja nagamba gwe nyinza n'okuggyako omutwe omuntu ajja nagamba gwe nina kuggyako omutwe bangi oba n'ababbi b'essimu batuuse okugamba oliagamba mpaka simu ngitwala agamba atya eddembe buyamba buli sukenya ate olusi kiba kibi kati mu nsi ziri ze baga nti zirina freedom manyi mu America essaawa eno balina system eya ice anoonyereza ginoonyerezeeko system ya ice bagiyita ice system ya ice bwe bagamba nti bakwetaaga Nuruddin tobagambe simanyi human rights omutwe gwe bagulinnyako munfo naye ate bwe bamaliriza bagamba omuntu akubye omuntu tomukwatako naye nze ndaba abantu abatambula nga bakuba bannaabwe naye tewali abakwatako
akubye wa traffic genda maaso. But for me, what I'm saying, I'm not against freedom eyo kati beera free okola kyoyagala naye tetogisussa tomalaako mulala ate eddembe ne bwe mba sikuwagira don't insult me kiringa nze mukyala wange awagira Chelsea bungi nnyo samukyawa wakuma nagamba wa mpira guno katulinde ekiddako naye kale kigenda okuddako nga 16 January bajja kuba bamaze okusoma ekiriwo will still stay the same Ugandans zijagala tubiri basseruganda abooluganda ate buli omu agende nnyo agende gayogera nnyo ku kintu kyasinga okwagala because at the end of the day but look at democracy means I can talk for myself nina okwagala kyenjagala democracy kyantegeeza kalinga kyembuuza oyogedde ku nguudo zino ezikwata border to border waliwo gains gwe nga gwe z'ogamba wayogeze n'ogamba nti ataweza myaka nkaaga tamanyi Uganda gyevudde njagala njagala kugambeko ekintu kimu kale nabeerako Uganda nga yaliko panda gaali obeera nga oli 18+ nga bakutwala mu magye by force Uganda yaliko panda gaali kiwulire ekino kyali kitya anti gyali amagye gaali tegamala okote naalaba nga ekintu kigaanye nebagamba buli kyalo ekiriko abantu abaza 18 years plus abavubuka bonna aweza emyaka 18 ku mmotoka agenda training amagye teri kuteesa no teri akati Uganda gye manyiko Uganda eya road block nga navudde Fort Portal ku saa 11 nentuuka wentuuse okuyimba ku show ya Yikazo asize ku road block nemu kati president alieno kati wali road block nemu naliko mu Uganda eyaliko nga teri kugenda mu night club nga tuna kuzina mazina ga misana nga tuzina kizibya mulina kuba kizibya ba kominezi kasaba kutwala ng'ozungazunga komera nga Uganda bweto bwe yali ebyaddala myaka ki ekyo olwangati totema ekigambo wano banaye mu 80s jagala bagamba mubuze ku bajjajja bammwe ne bataata bammwe waliwo ekizibya kale kizibya kyeki bakolanga kafyu paka kafyu eyali mu covid kafyu ng'ensi teriimu bulwadde ne bagamba bweziwera 12 teri kuzunga so at the end of the day Uganda gye nalaba saagala njagala Uganda nga eri all inclusive abantu bonna buli agamba nti ayagala okufugako bamuwe chance abantu bamulonde bwe bamuganda bamugande ate bamubba bagamba bababba okiwulira bayinza okuba bakubba obanga tolina bantu bakuwagira kyendabyeko oluguudo olwo bwe lugenda bwerudi paka embalala simanyi ebipande bino bayinza okuba babikuulayo lwazi olwokuba tobirabayo nze kyensaba nsaba kale omuntu omulala ali independent yavuge agendeko ewala agendeko fort agendeko ebunyolo agendeko isingiro baba ku boda agendeko ekigezi ekintu kyenewunyiza ekirala omanyi nze mbaddeko politician esimbawoko kijja kitya ng'abantu abagenda okwevasi nga bali mu kibiina kimu oli n'abeerako politician esimbawoko kijja kitya ng'abantu abagenda okwevasi nga bali mu kibiina kimu oli n'abeera mu kamyufu ono n'awangula ne basigala nga kibiina kye kimu genda kitegeera asina kitegeera be baliwa abagenda okwevasi abanjogere ntya nga abantu like other people not abalala abantu baliwo abalala bavudde mu bibiina ebirala bakrosiza te mu kibiina eno gyendaba abanupu abakurosinga okuyingira emyalo I think it is a problem but for me as a Ugandan njagala bagamba bwenti nze njagala buli munnauganda that's why sina muntu gwenyiza kuvuma kubanga ebintu bino mbimanyi biringa naku za mwezi kyekikurosingisa abantu bano okuva mu bibiina ebyokuyingira emyalo babakaka babagula kalate engeri gwe gyobuuza ebuuza nibadde obakola ki obabuuzaamu bali bwe mbambuuza kyanguwako kubanga ti nze nyinza okuba te nze njogeza excitement nze neewuunya bwewuunya nfaako ku excitement yo olowooza ki ekibajuze
Nenda tekirina buzibu bibintu biweegirira gwe woolabira nti ofunyeeko ng'osuulayo. Nze sirina ki excitement gyendera kubeera mu Uganda nga tewali akuba mu ntuli nga tewali avuma munne nga buli omu waali people of all kinds of walks of life. Yes, that's my wish. Mwebale kumala kukkiriza ne mujja ne muyimba mwasooka ne mugaana okujja okuyimbira president. Kuba byalimu obutategeeragana, byalimu okubuzaabuza bano abalimba bye bakolayo bati. Nze anti neewuunya abantu abagamba nti bakolayo bati ffe twalikola kampeyini ezasooka nga ffe tubeerawo mwe mubeerawo bo nga bali ku sayidi endala. we mwatandikira okuyimba kampeyini ezasooka nga mubeerawo kati ate abantu ne bajja ne beefuna nti bategeera kiringa bwesinga taatawo obuwanvu nokandi kwe taatawe. But it's okay we are supporting what we want, what we like most. Kati embeera yateredde anti sinayandeta nze neretanga ekada as a patriot of NRM, as a friend of Mzee Kaguta, as a friend of General Sale, kinkakatako okujja kusupport. ojja n'oyimba So nze oba oli ayomba batayomba nzisibikwatako either tebala kunsemberera tebala kunkwatako nze nkole bye nina okukola. kasita ojja tebagaanangako ate ojja kujjawo wano nedda Ati ze tosobola kuŋŋaana oba weegaanye oba weegaanye ate otya anze ragadi ate kinyonyola etya ngambe ti bannaye ate munnaye nedda nze ragadi bwenzija to support my party. It is my party. I am a card of the party. naye nkulabye eno abantu bagamba ragadigidda nze mbawe abe baana baliwo byetukola buli lunaku. nakulaba eyo batwala entu erukungiri eyo ng'abantu battamu naye bakubira oluyimba lumu bbiri kiki nze kirala omanyi nze mbaddeko politician esimbawoko kijja kitya ng'abantu abagenda okwevaasi nga bali mu kibiina kimu oli n'abeera mu kamyufu ono n'awangula ne basigala nga kibiina kye kimu kondetegeera asina kitegeera be baliwa abagenda okwevaasi abanjogere ntya nga abantu like other people not abalala abantu baliwo abalala bavudde mu bibiina ebirala bakrosiza te mu kibiina abe eno gyendaba abanupu abakurosinga okuyingira I NRM think it is a problem. But for me as a Ugandan, njagala bagamba bwenti nze njagala buli munnayuganda. That's why sina muntu gwenyiza kuvuma kubanga ebintu bino mbimanyi biringa naku za mwezi. Church crossingisa abantu bano okuva mu bibiina ebyokuyingira NRM babakaka babagula kalate engeri gwe gyobuuza ebuuza nibadde obakola ki obabuuzaamu ki ekibajja bali bwe mbambuuza kyanguwako kubanga ti nze nyinza okuba te nze njogeza excitement nze neewuunya bwewuunya mpaako ku excitement yo olowooza ki ekibajuza neda tekirina buzibu bibintu biweegirira gwe woolabira nti ofunyeeko ng'osuulayo. Nze sirina ki excitement gyendera kubeera mu Uganda nga tewali akuba mu ntuli nga tewali avuma munne nga buli omu waali people of all kinds of walks of life. Yes, that's my wish. Mwebale kumala kukkiriza ne mujja ne muyimba mwasooka ne mugaana okujja okuyimbira president. Kuba byalimu obutategeeragana, byalimu okubuzaabuza bano abalimba bye bakolayo bati. Nze anti neewuunya abantu abagamba nti bakolayo bati ffe twalikola kampeyini ezasooka nga ffe tubeerawo mwe mubeerawo bo nga bali ku sayidi endala. we mwatandikira okuyimba kampeyini ezasooka nga mubeerawo kati ate abantu ne bajja ne beefuna nti bategeera kiringa bwesinga taatawo obuwanvu nokandi kwe taatawe. But it's okay we are supporting what we want, what we like most. kati embeera yateredde anti sinayandeta nze neretanga ekada as a patriot of NRM, as a friend of Mzee Kaguta, as a friend of General Sale, kinkakatako okujja kusupport. ojja n'oyimba So nze oba oli ayomba batayomba nzisibikwatako either tebala kunsemberera tebala kunkwatako
nze nkole bye nina okukola Gastojja. Tebaganangako. Tojja kujjawo wano nedda. Ate tetosobola kuŋŋaana oba weegaanye. Oba weegaanye. Ate oti. Anze Ragadi. Ate nkinyonyola entya ngambe tebannaye ate munnaye nedda. Nze Ragadi. Bwezijja to support my party. It is my party. I am a card of the party. Naye nkulabye eno abantu bagamba Ragadi gidanze mbawe. Abo baana baliwo byetukola buli lunaku. Nakulaba eyo batwala erukunjiri eyo 5 oba okoze bubi wano. So it's the mother you wawaka akatona ako n'abayimbi abalala bafuna chance eyimba. Abalala nga bayimba nyingi. Bayimba 10. Waliwo abajja mu competition. Waliwo abajja mu kwepima. Nobeera abajja okutuukiriza omukolo. Abantu balina ku stage eyo abantu bika bingi. Waliwo abaagala okukakasa. Waliwo abaagala okutuukiriza. Waliwo n'abaagala okulemesa. Oli n'agamba kanyime ennyimba 10 bana baleme kuyimba. Nawe kanyime ennyimba 10 abalala baleme kuyimba. But at the end of the day, it is up to the people kusanyusa abantu. President avangira abantu basanyusa. Ngampunzika. President Museveni singa ayitamu. Ekibyagala akoleko ebisooka nga 2-3. Byoga bino naye abitereezeemu nga singa ayitamu agenda kuyitamu. Ate nkibuuziza nga agenda mu kalulu. Byasa otandise okumbuuza Ragadi. President bagenda tolinamu kirowoozo nti bagenda mu Musinga. Olaba ebire enkuba ebigenda mu Musinga. Kati ebire bye biriwa taata. Kemera ku kamera yo. Odde mabega. Editinga. Tegeyo nga bibiri. Kebere bintu bigenze kwata. In all the regions where you've been. The Chesaba, Bongera Man Parish Development Model. Parish Development Model. Bongera seno okutuuka ku bantu. Ekyokubiri, abavubuka tubongere nnyo okufuna emirimu. Kuba kibasumbwa kubeera jobless. Mindset, endowooza y'abantu naye etaaga nnyo okukwatibwako. Endowooza y'abantu. Waliwo endowooza yinza okuteekamu endowooza yange. Naye nga tebalabira abakadde mu kkubo oli ebisigadde njabbe kunyonyola. Endowooza yange baba bagizanyiddeko. Neetaaga n'ekirala muzeeyi ayongeremu amaanyi okusiba abapasene za gavumenti. Obuli bw'enguzi ayongera okunywanyisiza ddala. Because at the end of the day, ezo sente omuntu z'ababbi zezo ziviiriza bano abangi. So at the end of the day, bayinza babeera employed. Njagala mwebaza ba entertainers, ba creatives abafiiriddeko. Tugezaako okulaba nti tubeera mu structure entuufu okulaba nti bitereere. Nga nkusiibula. Bagamba nti sente zino mulya sente z'omusolo ba Ragadi. Omuntu agene kale siiti ako akakubewo ku mawulire. Nti nno ki? Sente z'abaana b'endidde. Sente z'alabyolidde. Waliwo ogamba omuntu nti nodinde ennaku zino ogezi kireka oli kuza gavumenti nga tebamanyi nti mukyala wakufumbira bulungi. Kati mmwe zino sente zewoogerako zino simanyi bawadde federation, simanyi bawadde ani. Ekirungi babeera bakubulire ne gwe bawadde. Awandibadde obuuzo gwe bawadde. Kati tetweza kumbuzo by'abalala. Ragadi ofuna ku sente. Ezaadi. Ezisobola okubeera egiya gavumenti n'ekuyiza. Temanyi nze nsaba sente z'abakreative mu paliamenti zibalina okwongerezaako z'embeera mu finance and planning okulaba nti bakreative otulina buketoze twatandika nazo okuwandika okukola structure abwenga makindi enaketo eza nabisaalu enaketo eza KV na we bayita Lipanda nti abantu basuleyo mu kisenyi amazzi gye gabasumbuyira abo abantu bebetaaga obuyambi tebalina toilet tebana amazzi mayonjo omuliro bwe gukwata mu keto teri adduka teri passage omugga bwe gukola backflow abaana bagendera mu mazzi. So keto si kulongoosa mbeera y'abantu kusooka embeera abantu gye balimu
kati esawa bakikola batya anti abakidumira bakibuukira ne bakyonoona not from what the plan was. The plan was herezo ekifo otereze abantu abaana babe bakole abaana bafune emirimu naye kati bano balondamu a gang of people abantu abalina obulumi bajja kubayo mpolampola nga babyogera bano mufo ky'okutereeza geto batunulidde ate bayaayi gangs ze bayita geto. And that's a big problem because gangism is created by the other structure that they have not cared for. Gangs come from the ghetto. Yes. Kali mufo ky'otereeza geto bati batereeza gangs. And the batu nga never kaboyi bange 10 nga tulegatta nga tukuba bano abafunye nakati nga tijandibadde tugende mu kyalo ekyo soka tumanye eno geto erimu enju mmeka enju mwe ziba 10 zitusulamu abantu bameka abantu abo bameka abakola bameka batakola but these people ebintu bya Uganda oluusi binyizaamu naye tetulina okwogera amazima gayambeko gavumenti okutegeera nti geto was abazungu bali bajja okutwala Kampala bakola kololo nga abazungu gye babeera Prince Charles Drive ejo olabe kololo waggulu akati eno wansi abaavu nga gye babeera bakolera abazungu wansi wa kirira wansi nga boogera mu Kisenyi ekiyisaayo mu Kisenyi yali swamp. Kampala eri ku 7 hills obusozi obwo abagagga basula waggulu abaavu basula wansi teri geto eri ku lusozi ogambye otya teri geto eri ku lusozi. The reason I wanted to become the Lord Mayor of Kampala omanyi obutunula bano embeera abantu gye balimu abagagga ennyumba zaabwe zirina amabaati ga French cat gaweereza amazzi wansi mu bantu bali abaavu akati nkuba buli lwetonnya abantu babeera mu buzibu akati ng'ogamba nti how do we settle this. Kololo yali abagagga just yakayononeka bbanga lino lifuka y'abadongo mulimu kirabu kati abagagga bali bagulayo mu $. Akati nga eno wansi gyolaba mu kikuubo abantu abatoba gye balina okubeera ku buluruumu anti wetegereza buluruumu okubeere ku Pride Theatre ekkirira bwezi ogwo ogubeera mwala that is why wakisekka mwala abeeyiye mpolempola balina okutandikira bw'ogenda eno ku saidi y'owino kyekisenyi kakati abantu abo we needed to have a system that helps them batya abantu abo bali mu mugotteko tebalina ntambula ntuufu kyova olaba paki yali bweyajja ebintu nga tona bwebitaasa fire brigade tena weyita kati nga twetaaga okutereeza abantu abo ensi ezikuzezo kyekikola zigamba nti omanyi nti in this place abantu bano bali abangi katubayiize system eyaabwe kyekyo kyolaba omugeto gw'abayumba mugeto akati bano ate bulonjabule n'ogwa mu kintu kyototegeera ate olondamu bantu mu kifo kyokugenda eri abantu gye babonaabonera so geto kitegeeza ki otulira mu geto ze twatandika nazo okuwandika okukola structure ngabwenga makindi ena geto eza nabisaalu ena geto eza KV na we bayita Lipanda nti abantu basuleyo mu Kisenyi amazzi gye gaba kusumbwira abo abantu bebeetaga obuyambi tebalina toilet tebana amazzi mayonjo omulebe gukwata mu geto teri adduka teri passage omugabe gukola backflow abaana bagendera mu mazzi so geto si kulongosa mbeera y'abantu kusooka embeera abantu gye balimu kati esawa eno bakikola batya anti abakidumira bakibuukira ne bakyonoona not from what the plan was. The plan was herezo ekifo otereze abantu abaana babe bakole abaana bafune emirimu naye kati bano balondamu a gang of people abantu abalina obulumi bajja kubayo mpolampola nga babyogera bano mufo ky'okutereeza geto batunulidde ate bayaayi gangs ze bayita geto. And that's a big problem because gangism is created by the other structure that they have not cared for. Gangs come from the ghetto. Yes. Kali mufo ky'otereeza geto bati batereeza gangs. And the batu nga never kaboyi bange 10 nga tulegatta nga tukuba bano abafunye nakati nga tijandibadde tugende mu kyalo ekyo soka tumanye eno geto erimu enju mmeka enju mwe ziba 10 zitusulamu abantu bameka abantu abo bameka abakola bameka batakola but these people ebintu bya Uganda oluusi binyizaamu naye tetulina okwogera amazima gayambeko gavumenti okutegeera nti geto was abazungu bali bajja okutwala Kampala bakola kololo nga abazungu gye babeera Prince Charles Drive ejo olabe kololo waggulu akati eno wansi
abaavu nga gye babeera bakolera abazungu wansi wa kirira wansi nga boogera mu Kisenyi. Ekiyisaayo mu Kisenyi yali swamp. Kampala eri ku 7 Hills. Obusozi obwo abagagga basula waggulu, abaavu basula wansi. Teri ghetto eri ku lusozi. Ogambye otya? Teri ghetto eri ku lusozi. The reason I wanted to become the Lord Mayor of Kampala. Omanyi obutunula bano embeera abantu gye balimu abagagga ennyumba zaabwe zirina amabaati ga French cut gaweereza amazzi wansi mu bantu bali abaavu. Kakati nkuba buli lwetonnya abantu babeera mu buzibu. Kakati ng'ogamba nti how do we settle this? Kololo yali yabagagga just yakayononeka bbanga lino lifuka y'abadongo. Mulimu kiraabu. Kati abagagga bali bagulayo mu $. Kakati nga eno wansi gy'olaba mu kikuubo abantu abatoba gye balina okubeera ku bululuumu. Anti mwetegereza bululuumu okubeera ku Pride Center ekkirira bwezi ogwo ogubeera mwala. That is why wakisekka mwala. Abeeyiye mpole mpole balina okutandikira bw'ogenda eno ku saidi y'owino kyekisenyi. Kakati abantu abo we needed to have a system that helps them. But abantu abo bali mu mugotteko mbadde nkugamba enkyukakyuka kigambo kiwulikika bulungi. Ne bw'obanga mukazi wo agezi oyagala ofuneyo akatonoko niyo kapoteko family yo jono mwetereza I think life can be better. Yes, I support what I support. Era njagala nammwe mwe abandaba musupportinga kyemwagala okusupportinga netoka ka muntu yenna kusupportinga ku kyeyagala baba yetakyagala. Museveni mwa percentage ki nga bw'omulaba kamu January agenda kubeera na 70 nga luli yagiweza ate ayongera ku linnya yogedde ng'omulanzi. Adi ngamba agenda funa mmeka? I am talking 70%. Why? Ozanga akatambi. Basing on what? Basing on everything that you see. On everything that you see. You see all the political parties in town zirimu. Waliwo abantu omanyi abalonzi nabo bagenda babeera confused n'agamba naye omanyi ekibala kikola kibala. When I'm confused kati tubadde ne parliament ewedde abantu babakoledde obuuza parliament erudino side ki namasuba ani MP Serukenya David yakola ki mulimo osinze kuziika kale obudde ku kyokuziika n'okuleeta ambulance tewali kiki kyayogera mu house tewali. Kakati zidi campaigning abantu mwabawe nti omuntu wakama ndagadize ngendo bakiikirira ate ko kundagayo ragadi zenna baletera kino. I'm not against him. I'm only saying I'm proving you that not yakoze gye twamutuma atwaliko kyakoze kiri batubuuza abaka baffe kubanza ekimanyi wali namasuba awo wansi awo endejjaawo kumwala awo abantu bagula amaato naye nga tewalira MP waawo yenyini eserukenya. Kakati I'm not against him. I'm only saying what is twogere ekinazzamu abantu amaanyi tugambe nti kale mwagala enkyukakyuka mukyagale naye nga muwa reason zaayo. Not to say waliwo omuntu ogamba ayagala enkyukakyuka kulina ensonga zaawa anti yo naga nti ono afuze bubi zaawa buli bwembuzi bweyogedde system zino zoyogeddeko kati olabye ghetto n'ebira n'agambira ebyo byebitugala katufune change. Nze buli omu nagambye buli omu alina engeri gy'alabamu omusana. Nze enfuga embi omuntu yenna bw'aba nga agyogera asobola ogireeta nga nagifuga gavumenti nakoleka ennungi asobola okukola atya enfuga ennungi osobola ogiteeka nga togifuga gavumenti. Andi kati oweereza ba MP bo ne batekolinga ekintu ne kiyita ekintu ekyo bwe kiyita ne lifuuka etteeka. mugamba n'abaka ba palamenti be baasindika bandiyambyeko okutuuka embeera gye baagala ennungi. Ekizibu kye tulina lwe tutuza okuteesa tero tubagana okujja ragadi weerabe baagala nnyo mwenna ab'ebibiina byonna naye bamiwagire Pulezidenti Museveni nalo